Abanene ba DP batano bagenda kuweebwa ebifo mu gavumenti ya President Yoweri Museveni. Akakiiko k'ebyokulonda kalumiriza abanene okulemesa okulonda okw'amazima nga n'abooludda oluvuganya gavumenti ya Uganda bagenda mu kkooti. Ebipya byongedde okuzuulwa ku ndagaano eyakoleddwa wakati w'omukulembeze w'ekibiina ekya Democratic Party mu nnamateeka Nobert Mao ne President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa, nga mu ndagaano eno kitegeerekese nti President Yoweri Kaguta Museveni yasuubizza Nobert Mao okufunira abantu babalala bataano abamuli ku lusegere ebifo mu gavumenti President Yoweri Museveni gy'akulembera. President Yoweri Museveni yalonze Nobert Mao ku kifo kya minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka n'essiga eddamuzi, era ng'ensonda zitegeezezza nti waliwo ebifo ebirala bitaano ebyasuubiziddwa Nobert Mao nti bigenda kuweebwa abantu be abalala bataano abamuli ku lusegere oluvannyuma lw'okukola endagaano ne gavumenti ya Uganda, na buli kati ekyayogeza abawagizi ba Democratic Party ebikankana. Ensonda zitegeezeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa nti President Yoweri Kaguta Museveni mu bimu ku bifo bye yasuubizza okuwa abantu abali ku lusegere lwa Mao kwe kuli ekifo eky'omubaka wa Paalamenti mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Afirika, ekifo ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu wamu n'ebifo ebirala ebiwerera ddala bitaano. Mu bantu abali ku lusegere lwa Nobert Mao abatunuuliddwa okuweebwa ebifo bino kuliko Gerard Siranda, Dennis Fred Mukasambidde, Christine Kasule Mugerwa, nnyini ntebe w'ekibiina kino ekya Democratic Party Mayambala wamu n'abalala, ng'ensonda zitutegeezezza nti bano kyamaze okukakasibwa nti be bamu ku abo abagenda okuweebwa ebifo mu gavumenti ya Uganda okujjuuliriza ekyo ekyaweereddwa Nobert Mao. Omubaka wa Paalamenti owa Buyikwe South era munnakibiina kya DP Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja Saalongo agamba nti waliwo ebifo ebirala ebigenda okuweebwa abadde President wa DP Nobert Mao ne banne bwe bavudde mu kibiina okugenda mu NRM. Kakati ne bagamba nti wajja kubeerawo ne Minister wa State. Minister wa State ng'ekifo tebakispecifyinze oba wa byabulamu oba wa agriculture wa presidency oba waki. Ekifo ekirala kya commissions nnya, era ne bagamba nti wajja kubeerawo n'akakiiko ka Paalamenti akabadde aka NRM ke bajja okuwa opposition nga wa DP, ne wabeerawo n'ekifo ekirala NRM ekya omumyuka w'akakiiko ka Paalamenti akalimu aba NRM gwe bajja okuwa nga member wa Paalamenti wa Democratic Party. Ebyo mu bumpimpi ko Mwami Mao bye yagenda okusabira kwano gye bakola nabo mu Democratic Party eri gavumenti. Mu ngeri y'emu Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja alabudde Nobert Mao nti tasuubira okuweereza mu gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni eriko kati nga minisita ate asigale nga yakulembera ekibiina ekya Democratic Party, era ayogedde kati nti ono tebakyamubala nga President General wa Democratic Party bagenda kukola ekyetaagisa kyonna okumuggyako. Yannyonnyodde nti mweteefuteefu okufuula Democratic Party eddwaniro bwe kiba nga kyetaagisa, naye ye yagenze okusavinga nga minisita mu gavumenti ya NRM ng'era ayagala okusigaza obukulu bwe mu DP nga presidenti. Bwe kiba nga kyetaagisizza ekintu naffe aba Democratic Party kye tuli abeeteefuteefu okulwanako, okukuuka ejjembe okufa n'obutanyagwa. Bino we bijjidde nga abakulembeze mu kibiina ekya Democratic Party okuli n'ababaka ba Paalamenti nga bategeezezza dda nti endagaano eno yakoleddwa nga bo tebategeezeddwako, era ne balangirira nti kitegeeza nti ekifo ekya President General wa DP kikalu kubanga abaddeko nti yagenze mu gavumenti ye NRM. Wabula nnyini ntebe w'ekibiina kya DP mu Uganda Kiwanuka Mayambala agamba nti byonna ebibadde bikolebwa nti bibadde bitegeezebwa ababaka ba Paalamenti, yadde nga kino kyawakanyiziddwa Mao bwe yabadde ku TV mwaka wungezi keggulo, ye yagambye nti bibadde tebibategeezebwa. Kyokka ye Dr. Mayambala agambye nti bannayuganda bave mu kuwuddiisibwa, ye ku kyamanyi ebyakoleddwa abakulu mu kibiina babadde babimanyi bulungi. Tewali kitambudde mabega wa ntimbe, tewali kikolebwa mu nzikiza. Tulina strategic plan kwe tutambulira, abantu bonna kwe beetabira. Omwali ne Lulume, omwali ne legal advisor, omwali ne deputy legal advisor w'ekibiina,
ebintu bino byatandika okuvaawo ne tutandika strategy yaffe tutandika tutya tulina gye tutambula gye tusobola kufulumya kati naye nga bonna babimanyi ne tutuuka n'okuyita ba parliamentarians omwali mwami Lumu deputy legal advisor era n'abalaga dokumenti eyo Lulume teyajja naye nga balina obusongasonga bwabwe nga bw'obamanyi obeeyisa management committee ebadde always involved nga baba waliwo briefing efuluma waliwo ekitambula bwekiti wagala okukyusa the way we play politics. Mayamba Lono mu ngeri y'emu ajjukiza bannayuganda nti balina okukimanya nti ebyobufuzi ebyokusika omugwa bye bikonzibizza enkulaakulana y'ensi eno nga ye takirabamu buzibu abadde pulezidenti ow'ekibiina ekya DP okubeera ng'ali mu gavumenti ate n'asigala ng'akyali mu kibiina kya DP. Tulina okwegomba biriraana gyaffe Kenya bo bakuze mu bbanga kubanga tebalina ntalo naye ate bo bakuze mu byobufuzi bakyusa enkola tewali atakimanyi nti enyumba ya Uhuru, enyumba ya Kenyatta, enyumba ya Odinga bali tebakwatagana ba byabufuzi naye olwaleero tunuulira bwe bakikola n'osanga nti Uhuru ava mu nyumba ya Kenyatta n'osanga nti Odinga ava mu nyumba ya Odinga bakwatagana ate nga baali baawufu mu byobufuzi tulina okukula tetutunuulidde embeera nti okuviira ddala mu ggwanga lino DP ebadde etambuza ebintu bya Uganda. Museveni agenze okufuna obuyinza mu 1986 era yayita Semwogerere. Semwogerere yamala kuyita kanso yonna n'agiyita yonna n'aga nti ABC era be baakikola. Omutima gwaffe ogwa DP gwa ntalo kuteesa brain power lawyers baffe balina okulowooza obulungi. Wabula kinajjukirwa nti Nobert Mao yaweereddwa obwa minisita mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni abadde ng'agamba nti bw'oba waakulemera ku nsonga olina okumatiza abantu. Oba oyagala kubeera na lulungi olina okubeera n'obuvumu oba oyimirira wali ne bakulaba ebitege embaliga ne bagamba nti ono yena lulungi. Gwe omuntu omulungi asigadde awaka nga tovuddeeyo ani anaakulaba? Olowooza bali ababadde China be balungi abasinga mu nsi yonna ne ku kyalo ewaffe nina bangi abalungi abasinga na bano be tulabye. Ffe tuvuddeyo ffe bakulembeze kati mutuwagire temutusalira musango temukkiriza muntu yenna kubabuzaabuza kubanga aba NRM tebaagala tulabanga tuli kitole tebatwagaliza tebaagala kutulabanga tutambula nga tuli kitole baagala kutwawula temukkiriza muntu yenna kujja kwogera tisimanyi bino ebiseera si bya bibiina simanyi biki. Ye eyaliko omubaka wa Uganda mu Amerika nga kaakati ali mu kibiina kya Alliance for National Transition Ambassador Edith Sempala agambye nti tewali kyanjawulo Nobert Mao kyagenda okuleeta mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni okuggyako okwongera okumukozesa ensobi ez'olutentezi. Ebintu bya cooperation oba collaboration oba absorption ne mwami Museveni kati tebikyali gundi secret nga buli omuntu yena agenda yaba akimanyi ogenze kukola ye byayagala mpozi bambi agudde mu kisimba bubi nnyo waba muwedde ne bya constitutional affairs ng'ate ye challenge esinga obunene mu gavumenti ya mwami Museveni ebya human rights nti alina kyagenda kugattako. Yamyuka Pulezidenti ow'ekibiina kya FDC Salongo Haji Elias Lukwago agambye nti oluvannyuma lwa Mao okulondebwa ku bwa minisita obwa ssemateeka talina kyakukola okuggyako okulekulira ekifo kye yeemalire ku nteekateeka ez'okuweereza gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni kubanga aba takyali ku ludda luvuganya. Ekyo omuganda kyayita okwekangabiriza nga jjiriddwa obusera. Mao akola ekintu kyateekeddwa okukola as designing obukulembeze bwa Democratic Party azeeyo ekibiina agende emirembe mu NRM kubanga gyagenze mwami Yoweri Museveni takkiriza mu transition oba nkyukakyuka era kyasobola okukola mwami Yoweri Museveni kwe kuleka mutabani we amusikire so okuggyako Mao ng'ayagala kuwuddisa bannayuganda ayogererwatu nti agenze maybe kola nteekateeka gyakubeera ng'aweereza mu gavumenti ya mwami Yoweri Museveni nga bwe yeeteekerateekera ya muhoozi okujja babeere muhoozi project amuwa bwa vice president ndowooza eyo gyayita transition.
Ebyo nga bikyaliawo akakiiko ka Parliament akasunsulamu abo omukulu baabawadde obukulu aka Presidential Appointments Committee kitegerekese nti katuula enkya ya leero okuyisa Nobert Mao ne baminisita abalala abaalondeddwa ku bwa minisita olunaku lw'eggulo. Ensonda zitegeezezza nti akakiiko kano akakulembera Speaker Parliament Anita Among kagenda kusunsulamu minisita avunaanyizibwa ku kulondoola ebyenfuna Beatrice Akero n'abalamuzi abapya abalondebwa gye buvuddeko okwegatta ku kkooti. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omubaka yenna ayina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti singa wabeerawo enkola ey'amateeka etyoboolwa mu Paalamenti nga munnamateeka Moses Okwalinga bw'annyonnyola. Ekitongole nga Paalamenti kirina emitendera mw'oyita okulaga obutali bumativu ku ngeri sipiika gy'akwasaganyizaamu emirimu. Waliwo emitendera mu Paalamenti kegirema osobola okugenda mu kkooti naye emirimu egikolereddwa mu Paalamenti girina kye tuyita nga privilege. Ekintu ekiba kikoleddwa mu Paalamenti nga kikoleddwa ng'okola mirimu gyo amateeka galina engeri gye gakuprotectingamu naye mu rules za Paalamenti mulimu emitendera engeri gye bayitamu okugonjoola obutakkaanya. Naye sitiu tekibajjaako ddembe lyabwe genda mu kkooti abalowooza awaliwo ensonga zikonagana n'amateeka oba kusemateeka ze batagoberedde omuntu wa ddembe okugenda mu kkooti. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ayise ensinkano ey'amangu ey'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti baserewo kye bazzaako oluvannyuma lwa Paalamenti akawungeezi k'eggulo mu ngeri ekyaliko akabuuzo okukkiriza gavumenti okuwa kampuni ya Local Construction ensimbi obuwumbi 227 okwebbulula olw'amabanja mwetubidde. Paalamenti yayisizza ensimbi zino ziweebwe kampuni eno eya Local nga gavumenti egamba nti egenda kuzigulamu emigabo egy'ettuluba erya preferential shares ejiwerera ddala emitwalo 15 okuziyiza ebya ekyonooneka nga mwenna mulaba tokinenyeza munno. Olunaku lw'eggulo omumyuka w'omukubiriza wa ssetteesezo Bangirana Thomas Tayebwa Paalamenti bwe yabadde ng'eyisa ekiteeso kino nga n'omuwendo gw'abaka ogwesalira amateeka gwe gagamba teguwera yagambye nti yafunye okutegeezebwa essiga effuzi nti singa ensimbi ezo tezaayisiddwa olunaku lw'eggulo ti kampuni ya Local yabadde yakuggalawo. I have received information colleagues from the executive that the issue of Local is an issue which we had to solve today or we allow the company to die. Now, indecision of this house won't be used because the bankers, raised this issue. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti ensinkano y'ababaka ey'olwaleero eteereddwawo oluvannyuma lw'okukizuula nti amateeka mangi agafuga entambuza y'emirimu mu Paalamenti gavvooleddwa era tegaagobereddwa mu kuyisa ensimbi zino abakulu nti ne bakikola mu ngeri ya kukola byambyono obusa byakola ewaabwe. Eggwanga lyawulidde ensonga za Local nga bwe zaakwasiddwa mu ngeri y'ekyejo olunaku lwajjo mu Paalamenti. Twamala kumpa ekitundu kya Paalamenti ku lwokusatu kwa ripooti y'abangi ate n'ey'abatono yakolebwa Honorable Muwanga ne banne era sipiika n'awaako ekiragiro yawadde gavumenti sabbiiti 2 badde beebuuze bakome bawalipoota mu Paalamenti naye ekyatwewunyisizza ngeri y'amankyolo ate omumyuka wa sipiika n'agamba nti ye ate ataddewo ekibuuzo oba abantu bakkiriza lipooti oba nedda era mu ngeri y'amankyolo kitegeeza nti abantu abakeera ku makya okuweza n'okubaako ebikolebwa nga bizitwala eggwanga mu maaso bamala biseera n'olwekyo Paalamenti ebeeremu bantu abatalina amakulu bakola. Tugenda kutuula nga oludda lw'enkulembera twebuulire ku byabaddewo tukkanye ku kyokkola.
Ensonda zitegeezezza nti ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti basuubirwa okuddukira mu kkooti bawakanye ebyasaliddwawo paalamenti nti nga si bakweyisanga nga Jaba yeebakira emikono gyombi ne yeerabira ababbi. Kampuni y'emwene eyaloko mu 2018 ng'eri wamu ne kampuni ya finance gavumenti yagyewolera ensimbi tuliriyoni emu obuwumbi 4 okuzimba eddwaliro ery'Erubowa, wabula nga na buli kati eddwaliro eryo lyakoma mu bigambo tewali yadde akazigo akaali kazimbiddwa. Tujjukira amatikira ga Kabaka ag'omulundi ogwa-29 katwejjukanye obumu ku bubaka bw'Omutanda eri abantu be. Ssaabasajja Kabaka azze alambika ensi ye ku buweereza obw'obwannakyewa. Ennaku zino abantu baffe baweddemu empisa era balinnyiridde nnyo eddembe ly'abaana. Kino kitalo nnyo. Ensonga eno ey'eddembe ly'abaana nkulu ddala. Tulaba bulijjo ku TV ne mu kusoma empapula z'amawulire ebikolwa ku baana abato, omuli okubookya n'okubasala ebitundu eby'omubiri olw'okuzza obusango obutono. Embeera eno esaana ekomezebwe era tusaba abantu baffe okuloopa eri ab'obuyinza, abantu bonna abeenyigira mu kutulugunya abaana. Obwo bwe bumu ku bubaka bw'Abeene mu kujjukira amatikkira ge ag'omulundi ogwa-29 agundegunde ayisa abasajja. Omuddusi w'emisinde Munnayuganda Alima Nakayi yeesozza oluzannya oluddirirwa olw'akamalirizo mu misinde egya mita 8 mu mpaka za World Athletics Championships eziyindira Eugene, Oregon mu America. Alima Nakayi okwesogga oluzannya luno akutte ekifo kyakubiri mu mutendera gw'okusunsulamu mu muteeko ogwokusatu era emisinde gino agiddukidde eddakiika 2 sekonda 1 n'obuwuzi 41. Alima Nakayi ayagala kuddamu kweddiza mudaali guno gwe yawangula mu mpaka ezaali e Doha era omutendera gwa semifinals gugenda kubeerawo ku lw'omukaaga luno ku makya. Mu ngeri y'emu abaddusi bannayuganda abalala Oscar Cherimo ne Joshua Cheptegei beesozza oluzannya olw'akamalirizo mu misinde egya mita 50 nga Oscar Cherimo ayiseewo ng'akulembeddemu omuteeko ogusoose n'eddakiika 13 ne sekonda 24 n'obuwuzi 24. Joshua Cheptegei ayiseewo ng'akutte ekifo kyakuna n'eddakiika 13 ne sekonda 24 n'obuwuzi 27 ate munnayuganda omulala Peter Maru n'awanduka akutte ekifo kya 14 mu kusunsulamu mu muteeko ogwokubiri gw'abaddemu. Emisinde egy'akamalirizo egya mita 50 gigenda kubeerawo ku Sande eno era Uganda omugatte esigazza abaddusi 3 mu mpaka za World Athletics Championships okuli Alima Nakayi, Oscar Cherimo ne Joshua Cheptegei. Ebyo nga bikyali bitya ekibiina ekiddukanya omupiira mu Afirika ekya CAF kironze munnansi wa Senegal omuzannyi wa kilabu eya Bayern Munich ey'Egirimani Sadio Mane ng'omuzannyi asinze okukyanga endiba mu Afirika mu sizoni eya 2021-22. Omukolo gw'okutikkira abawanguzi gubadde mu kibuga Rabat e Morocco mu kiro ekikesezza olwaleero nga Sadio Mane okutuuka ku buwanguzi amezze Mohamed Salah wa Misiri ne Liverpool eya Bungereza ne Eduardo Mendy owa Senegal ne Chelsea ey'e Bungereza. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutaka Kawulo ow'Olugave yakuuma era n'okukuba Kawulugumo ne Kanabba era alina n'engoma endala z'akuuma n'okukuba ezigendera ku mujaguzo nga Kawulugumo yassibwawo Ssekabaka Mutebi omubereberye. Ekigambo kuwuula mu Luganda kitegeeza okukuba ennyo n'omuggo nga okuba ekintu ekinene ekale bwe kiti erinnya Kawuula lyasaanira ddala eri omuntu akuba engoma mujaguzo Kawulugumo ennene bw'etyo. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1981 gy'emyaka 41 egyakayita Paalamenti ya Bungereza yakwata omuliro mu kukubaganya ebirowoozo ku buyambi obw'ekijaasi Bungereza bwe yalina okuwa Uganda nga gavumenti y'Obote bwe yali esabye. Omubaka Blackbank Fowler ye yawakanyiza ddala eby'okuwa Uganda obuyambi bw'ekijaasi ng'agamba nti okulonda okwali kubaddewo mu mwaka ogwali guyise
nti kwalimu ebirumira njolo nga Bungereza tesaanira kuyamba gavumenti bannansi gye batakyalinamu bwesige. Minisita Lucy yategeeza nti kituufu omubaka bye yali ayogedde byali bya nsonga n'asuubiza nti Bungereza obuyambi bwayo eri Uganda yakubuwaayo na bwegendereza kubanga byaddala nti Bungereza yali tewagira bwannakyemalira wamu n'obusibira mu bbwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Dumzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Baati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Akakiiko ak'ebyokulonda Kenya mivu lwaki kayise okutiisatiisa abo abali ku gw'okunyweza tekinologiya anaakozesebwa mu kulonda okubindabinda omulimu gwako ne gufuuka gw'akaweereege ng'eddya ly'obukadde. Mu kiwandiiko ekitongole ekifulumiziddwa akakiiko ak'ebyokulonda kalaze nti kampuni eya Smartmatic International BV ereese tekinologiya anaakozesebwa mu kulonda abakozi baayo babakwatidde ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Jomo Kenyatta nga bajja e Kenya era na buli kati bakyali mu busibe. Nnyinentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Wafula Chebukati agambye nti kibeewuunyisizza nnyo kubanga ebitongole by'ebyokwerinda baasoose kubitegeeza ku kujja kwa bano kyokka ate ne bikwata bano ekintu ekiyinza okutaataganya okulonda okw'omwezi ogujja. Raila Odinga mwavuganyiza ennyo ne William Ruto ku bwa pulezidenti bwa Kenya. Wafula Chebukati agambye nti kirabika nga waliwo abanene mu gavumenti ya Kenya abalemesa mu bugenderevu akakiiko ak'ebyokulonda e Kenya okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga bano nno be bali mu kulemesa tekinologiya w'okulonda ow'omulembe. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bongedde okulaga obulu obuli mu mugejjo mu baana abato. Balaze nti singa abazadde tebagulwanyisa abaana bawangaalira mu mbeera ey'omugejjo emisinde obwongo bwabwe kwe buseebengerera nga bongera okukula gyolekedde okweyongera ennyo. Abayivu mu butonga bwe bali emiyembe kyokka nga tebaagala mannyo gabanyenyeere nga bawereekereza bannaabwe ebigambo nti jijiina akukwate mu mannyo nze ankwate mu kagere ka Naswi. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Monash University mu nsi ya Australia ne balonda obulamu bw'abaana 1,200 okutuusa nga bawezezza emyaka 30. Bakalimagezi bakizudde nti omugejjo ogutasalako gulina engeri obwongo bw'omwana gye gutandika okubulya mpolampola. Olabiraawo ng'abadde yeeriisa enkuuli mu kibiina ng'atandise okuddirira embeera bw'otajanguyira mangu ayinza n'okusiba ekkira. Abadde kamalansonga w'okunoonyereza kuno omumanyi Profesa Michelle Kalisaya agambye nti okukola dduyiro y'engeri enkulu eyinza okuyamba abaana abalina omugejjo obwongo bwabwe okusigala nga bukyayesa nga ne mu kibiina bakyaleebya bannaabwe. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno ge mmaliriza mu bufunze. Ebipya byongedde okuzuulwa ku ndagaano eyakoleddwa wakati w'omukulembeze ow'ekibiina ekya Democratic Party munnamateeka Nobert Mao ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa nga mu ndagaano eno kitegerekese nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasuubizza Nobert Mao okumufunira ebifo ebirala 5 eby'abantu be abalala 5 abamuli ku lusegere bakole mu gavumenti ya Uganda. Kulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba ayise ensinkano ey'amangu ey'abaka ab'oludda oluvuganya gavumenti basalewo kye bazzaako oluvannyuma lwa Parliament mu ngeri ekyaliko ebibuuzo okuyisa ekyokuwa gavumenti ekyokukkiriza gavumenti okuwa kampuni ya Loko ensimbi obumbi 207 naye nga kino kyayisiddwa nga n'omuwendo gw'abaka ogw'essalira ogulagirwa mu mateeka teguliiwo mu Parliament. Munnamateeka w'ekibiina ekya Democratic Party Elias Luyimbazi Nalukoola agambye nti kaakano mu Democratic Party bakitwala nti bakyalina Pulezidenti General akageri gye kiri nti abadde akulembera ekibiina kino mu lwatu yagenze mu gavumenti y'NRM nga kitegeeza nti olwo bagenda kufuna pulezidenti mupya. Akakiiko k'ebyokulonda Kenya mivu lwaki kayise okutiisatiisa abali ku gw'okunyweza tekinologiya anaakozesebwa mu kulonda nga kagamba nti wandibaawo abanene mu gavumenti abaagala okugootaanya okulonda kuno